twatambula mu nkuŋŋaana naye ne tugenda up country ng'erinnya lya pastor Bugingo libadde tarnished by pastors. Era abantu nga bagamba bazze wano ne bayisaamu ekizindalo ne batugamba oyo nabbi wa bulimba biki temukola bati nti buli kibuga omuntu mu kifo ky'oteekayo crusade awininga emyoyo. Okay, nabbi wa bulimba ajja lwaki tokubye crusade ebuulira enjiri n'okola crusade entuufu kubanga bw'aba nabbi wa bulimba kye tulina omumanya nti waliwo ebintu bye tutagenda kyusa kye bayita prophecy. Yesu aba yagamba bagenda kujja bangi omulokole tolina buyinza bujjawo kintu ekyo era nga bolaba nti ababi bagenda kuba bangi. Omulimu gwaffe gwa kutaasa abantu nga tubuulira enjiri. Yes. Kati nti bali ready okuinvestinga ssente mu kumenya than mu kuzimba ekkanisa. Si waliwo gye twatutte lukuŋŋaana nga bolezi reference nange kangireete up country oba ne mu Kampala muno ne baga nti mu bbaala waabaddeyo abadde campaigninga amabaala ku kyalo mu mabaala ku kyalo no what I mean nti baba owners wadde abalokooka balekayo okunywa omwenge naye ekizibu okusanga nga bananyini mabaala bali mu kudi campaigninga bagoba crusade nga bagamba nti crusade tejja Bugingo ajja kunona wa bulimba abatamivu bafutemugendayo be bafalisaayo oba okulya nti abasamize beekozeemu omulimu bagobye crusade z'abalokole ne batandika n'okuyisa ebiraamo ne baga nti Bugingo aleeta kuno enjiri naye mu makuŋŋaaniro ag'Abaganda baffe mubeera ebigambo ebifaanagana bwe bityo era naffe engeri gye tubimanya mu be baagambye ne baba nga baatuyamba ebiyambi kulanga nti tujja era ojjawulira musumba kubanga omuntu toyina kontrol ku bulamu bwe naddala mu mulembe guno mu mirembe giri baatiisatiisanga nze mu mulembe guno persecution ngirabidde ddala nze ndabye bannanfuusa abo abaana b'emisota mbalabye ng'oli atuuza press conference n'afulumya press release nzirina ku records n'agamba nti andinawunsinze ng'omusumba n'abafalisaayo babikola ku Kristo babikola ne bayisa n'amateeka tebamudinawunsi nga budinawunsinze wabula bo bayongerezangako n'amateeka nti anaagenda bagenda kumuboola mu ggwanga ly'Abayudaaya naye kubanga ate abantu bayinanga serious problems okudinawunsinga Yesu nga naye ate problemu y'omukkiriza togijjeewo oba oyonoona budde. Nkwebayiza ku Katonda nti usually omulabo omuntu gw'alina gemaanyi g'olina era kyekitegeeza ky'oli. Goliath obunene bwe geegali Dawudi amaanyi g'alina Katonda ali mu ye naye abaali balaba Dawudi ekyeyakuba gemaanyi ge nti bw'otunulira mulembe gwa Daniel nti baatuuka n'okuba nga bapanga bayise etteeka waakiri erikwata Daniel nayerirabako nga baagala oyisa etteeka erikwata abasumba batasomye naye nga nze ekimanyi Target Bugingo nga kye bafa kyonna tewali Bugingo okuŋŋaana. Bwe twamala okutikkirwa ne batwala obudde okugenda mu National Council of Higher Education okufinding out nyinayo waaka. That persecution yeeraga ani g'osinza. Omuntu omu yagamba nti bw'aba Sitaani takulwanyisa bw'aba tali mu ggwe then otambula naye as in munyumya you are at par with him bw'aba takulwanyisa kati ekyo kiba kiraga kikyolina mu ggwe teri bwakabaka bwa Sitaani butyasinza ye Sitaani tatyangako in fact Sitaani tatyangako byambalo tabitya ye bw'omulokole bw'akeera naga ngenda kwambala koola ngenda kwambala ki byonna ngenda byambala talina buzibu yambala ky'oyagala as long as you've not put on the full armor of God. Ebyambalo tabirinako buzibu bakabona babyambala bakabaka bonna abaali balwanyisa bannabbi ba Mukama baalina ebyambalo ekyambalo kyatya kiri ekyo ekyogerwako mu Ephesians. Bino byonna simanyi kola. In fact ebyo ebyambalo bw'olaba Pawulo ebyambalo bye yayogerako ebya Katonda eby'olutalo oluliko luno relating era olaba ekifaananyi ky'ekyolutalo olw'edda Abaroma engeri gye bayambalangamu abasirikale nti ebyambalo ebyo bw'obiraba bye byakakati by'ojja osanga mu ddiini bano abalokole be batandise okwambala balina emisipi kati egy'engoye si egy'amazima balimba musumba waliwo omugolabanga ayimiridde ku TV eyogera gayi
nalabako omu yagamba president nti alina faamu mu kifo ekimu. President agamba naye ekifo ekyo kyonna nkimanyi eri luddawa. Ngamba n'asekawo. My God. So as in omusipi gw'osibye mu kiwato ogw'olugoye bayibuli kyeyagala kirala. Bino byonna bye bateeka emidaali mu kifuba balina kati ebyombeero bye beesuulira. Bakutte emiggo gy'okuba emisota ku kyalo kubanga tewakyali nnyanja gy'ogenda kwawula okugyako okwata omuggo okwawula mu kkanisa ofune b'obuza b'ogenda nabo mu geyeena. Bakaddiye mu kukkiriza beetaaga tukimanyi nti omuggo gw'omukkiriza kyewuunyisa bwe buyinza Kristo bwe yamugamba nti laba wankubadde obuyinza mu Luka 10:19 tiyatuwa muggo yatuweera ddala buyinza munda muffe butula muffe. Yagamba mbadde obuyinza okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe so tiwaliyo ekinaabakolanga obubi n'akatono. Luke chapter 10 verse 19. So obuyinza tubulina era bwe tuba twogera kwa identity twogera ne kwa identity ey'obuyinza obw'amaanyi ge agatula mu ffe. Musumba kankunyumize kankusese ku kintu ekifaananyi eky'omuggo ekyo. Ekifaananyi ky'omuggo bo barepresentinga kati kankirete mu butuufu bo bwe balowooza bwe kiri. Barepresentinga a shepherd n'omuggo ogukuba emisege egyagala okulya endiga. Naye abagukutte ye mukulu. Are you a shepherd or you're the wolf? Kubanga bw'okwata omuggo nga naye buli lw'oyimirira bw'oyogera omenya kanisa then tokuba misege kati gw'okuba ndiga. Gw'okuba ndiga. Kati omuggo ogwo gusaasaanya ndiga gutwoleka ezigenda mu kati balimbira kino nti we are shepherds. Naye ate omuntu gwe bayita shepherd tayambala masappe. Musumba oli mulunzi era wabeerako mu ttale. Omulunzi talina masappe. Essanyu ly'omulunzi kisibo talina kirala. Bwe twogera ku mulokole identity now as leaders kubanga kati wano Yesu yali ayogera ku bakulembeze. Abakulembeze ebyambalo sitaani yabiraba before nga temunnalokoka. Tebina kye byamukola era emizimu gyasigala gikubira abantu mu ddiini. Era ekimu ku byabasengula mwave waali abalina identity y'ebyambalo. Ne mugoberera abantu nga tebasomye naye nga balina ekyenjawulo. Ojjukira nti Peetero ne Yokaana baabeetegereza ne bategeera okubeera abantu abataasoma. Kyangu nnyo just ekola we kuva dda munnaddiini alina command aba connected. Mu ddakiika ntono nnyo bali bamaze okubuuza ab'ebyenjigiriza okukizuula nti Peetero ne Yokaana tebaasoma. Mu Bikola Batume essula 4 olunyiriro lwe 13 ne 14. The book of Acts chapter 4 verse 13 to 14. Ne bakizuula nti tebaasomera ddala. Ne bakizuula nti ekyali kikoze enjawulo baatambulanga ne Yesu. Omusango no gwe bawera ennemba nagwawo gwava mu Bikola Batume essula 3. Lubasanga omusajja oli ku mulyango omulema. Eyali yagongobala yabeeranga ku mulyango ogwa yeekaalu. Peetero alyoka amugambye nti ffeeza ne zaabu sirina. Naye kyennyina kyenkuwa mu linnya lya Yesu ogenda kukola ki? Kutambula oveewaawo. Omusango ogwo guva mu Bikola Batume essula 3 ne gugendera ddala paka mu Bikola Batume essula 5. Kati mu ssula ey'okuna Peetero anyiiga okuva ku lunyiriro lw'omunaana olw'omero lw'ekkumi n'abagamba kati bye mumbuuza yali aguddeko amaanyi ag'omwoyo kambabuulire bannanfuusi mmwe omusajja gwe mwatta ge maanyi agatudde mu ffe bwe mutubuuliriza leero n'abatabukira nnyo omulembe ogwo gwaliko ssente ez'ebifaananyi by'omukulembeze ayitibwa Siza. Yes. Kati ng'omukulembeze no ayitibwa Siza jjukira mu kutta Yesu bano ab'ebyambalo baakonaivinga ne state ne batta Yesu. You understand? Yes. Kati olw'oba bali baakonaivinga ne state ab'ebyambalo bakabona abakulu ne batta Yesu. Kati nga balaga nti oteekwa kutya Siza. There is no any other king. You understand? Yes. Kati Peetero n'abagamba ne bino ebinusu bye mukutte
n'okutiisatiisa abantu nti obulokozi buva wa Siza tekiriiyo n'abagamba bw'ati Bikola Batume Ssuula Nnyonyi 12 nti tewali na linnya ddala eryatuweebwa eritugwanira okutulokolanga mu buvumu obw'amaanyi wano wansi w'enjuba terijja kubaayo wabula erinnya lya Yesu Kristo. Kati mu Bikola Batume Ssuula 4:13 ne balaba obugumu obwa Peetero ne Yokaana ne babuuza nti abantu bano amaanyi bagajjawa ne babeetegereza okuba abantu abataasoma. Era ensi bw'eba eneetandika okuwaba ereka okusoma ekigambo kya Katonda ne yeekolera koosi zaayo Katonda neemufuula syllabus abantu ne bamufunamu paka ku doctorate naye nga Katonda bamuleka mu kigambo kye. Kubanga Susan, you are not Susan if your word is not defining you. It's your word that defines you. Era omuntu asobola okuga nti oyo Susan yayogera ng'akuwulidde. Ate era asobola okuga nti Susan ne bw'asoma ekiwandiiko naga nti eyo mind bwetyo ya Susan. Kati mind ya Katonda ne Katonda mwene tumutegerera mu kigambo kye si mu masomo amafumbirire.